Abaganda abasiru abawagira Museveni akagatto k'abatuuse era ejjo lyonna baasiibye batolotooma. Toyinza kuyita Baganda basiru, toyinza kuyita bantu basiru, era toyina matiriyo ga bukulembeze tukuyite ki? Tunoonyezeeyo erinnya eddala ery'okukuyita naye ng'era litegeeza busiru kubanga oli. Nga n'omwana omuto asobola okumanya nti Museveni kye kizibu kya Uganda. Naye nga ggwe omuntu omukulu asuumuseemu tonnakimanya nti Museveni kye kizibu ky'ekitundu kyo. Era Nabbosa juzi we yagamba abaana abato ne bamugamba nti ekizibu kya Uganda Museveni obanga asomesa abaana abato ku kizibu kya Uganda nabalaba abantu ab'enjawulo. Toyinza kugira abaana bwoti abaana abato n'obasigamu ensigo ey'obukyayi. Nabbosa tasigangamu ku baana bato nsigo ya bukyayi. Museveni yasigamu abaana abato ensigo y'obukyayi kubanga Bwota Sheyi Kirevu ng'omusibye n'empingo abaana bo bwero bafudde bamulekwa bagenda kukula n'obukyayi. Singa Isirayiri erumba amawanga g'Abawarabu n'etigumbule watali kusosola mwana muto, abo abasigaddewo abeera abasizeemu nsigo ki? Nsigo ya bukyayi. Ogamba otya omwana omuto nti obubi bwa Museveni tebumukwatako era tebuyina kumusomesebwa, naye ng'ate n'omwana omuto alina okunywa sukaali, nga n'omwana omuto alina okufuna empeke, omwana omuto atuuse n'okugenda ku ssomero, olemese omuntu oba omukulembeze okumusomesa ekizibu ky'eggwanga nti ye Museveni, naye nga Museveni yatigumbula n'abawere mu ddwaliro e Kawempe mbu simanya amasannyalaze gagenza ababadde mu incubator ne bafiiramu. Nga Museveni asiiba atigumbula bazadde b'abantu. Nga Museveni bw'asenda amayumba g'abantu ng'ayise mu bakiconco ago g'abeera asenze mubaamu abaana abato ababeera bagenda okubunga ne bazadde baabwe. Kaakati tewali ngeri yonna gy'oyinza kulemesa muntu kusomesa baana bato ku kizibu ky'eggwanga nti ye Museveni olw'okubanga baana bato era bazadde bannange mwenna bwe mudde yeewaka nga temuyina kaveera munnyonnyola abaana bammwe nti sibadde mu kuzannya matatu, sibadde mu kwenda nennakedde neŋŋenda n'enkola naye olw'okuba gye nkolya teriyo minimum wage teriyo na za allowances nkomyewo ntambuza bigere ice cream gwe mwantumye simuleese obubi ye Museveni. Sukaali ndeese kwota yokka kubanga ssente zembadde nninamu zisobola okugula kwota yokka wadde nga Kenya zigula kilo. Omubi ye Museveni. Era Nabbosa wannyiizaamu abajega we baleekaana nga jazzi ne bakukanga mbu simanya poliisi ekuyise weetonde weetonda ki? Weetondera mazima ki kye wayogera eky'obulimba? Buli kye wayogera kyonna kyaliko amazima, kyaliko obukakafu kubanga obubi bwa Museveni bulinga ng'ekigambo omwana omujja na nnyina kyeyogerera tewalina kwetonda, otherwise nze nja kwesonyiwa sijja kutambula naawe sitambula n'abatiitiizi naddala nga boogedde amazima wabula abali ku kikyamu ne babanyigiriza okubatuusa ate okulaba ekikyamu nti okubatuusa okulaba nti amazima ge baayogedde balina okugeetonderako gwe bafuula ekikyamu. N'omwana omuto amanye obubi bwa Museveni, gwe omuntu omukulu nga tonnamanya bubi bwa Museveni oyagala tukuyite ki? Omuganda akyawagira Museveni nga tonnakkiriza nti oli musiru. You are not just a fool but you were dense. Kubanga minisita wa Museveni Sam Mayanja yeye nnyini najja n'agamba Ssaabasajja Kabaka bw'aba ayagala ettaka ligulenga abalala oyo talina ttaka lyonna mu Buganda era talina kyali mu Buganda. Then Ssaabasajja Kabaka bw'aba talina ttaka lyonna mu Buganda, gwe ki ekikulowoozesa nti olirina? Era baba basobola okubba erya Ssaabasajja Kabaka, ki ekikulowoozesa nti eryo liri sepa olw'okuba oyambadde ka t-shirt ka Museveni? Olowooza ka t-shirt ka Museveni ako k'oyambadde ggwe ng'Omuganda kamaanyi nnyo okusinga Ssaabasajja Kabaka eyawanguza Museveni olutabaalo. Sam Mayanja n'akwata nnyinimu amutwale mu kkooti
olw'ensonga z'ettaka gwe ki ekikulowoozesa nti oli seefu nnyo oba olowooza Kichoncho be yasenda wadde nga Museveni ye yali emabega wa Kichoncho baali bambadde butishati wa FDC baba senda lwa kuwagira DP baba senda lwa kuwagira Kyagulanyi gwe ki ekikulowoozesa nti oli seefu mu lyato eriri mu kubbira eryato bwe libeera libbira tekubaako mugagga tekubeerako mwavu ennyonyi bw'ebeera egwa tewabaawo batudde mu first class tewabaawo batudde mu business class tewabeerawo batudde mu economy era evvu lyabwe lyonna libeera lyerimu tewaliiwo deni epimibwa nga bagaka tusooke tuyoole eri ababadde batudde mu first class oba mu business class n'oluvannyuma tulyoke tuyoole eri economy ennyonyi bwegwa mwenna mufuuka muyonga kyekikulowoozesa nti gwe oli safe mu nsi etali safe era kyekikulowoozesa nti Ssaabasajja Kabaka bw'aba asobola okuweebulwa n'atwalibwako n'ebye n'alangirwa n'okulangirwa bw'atalina ttaka abakungu abakola mu gavumenti nti gwe abawagira obeeramu amagezi mwagala tubayitewa tutya nga ye mmwe Kabira yokka gye battira abaana bammwe nkya kusaasira n'abaleetera amabuga okuva mu baabasse mwagala tubayite tutya mwagala tubayite tutya mmwe be battira abaana bammwe enkya Salembu n'abakolera zibbathidde nga Jakana Nadduli agenze mwagala tubayite tutya mwagala tubayite tutya mmwe be baatemye ebireme byammwe ne babasimbye emituba mumulundireko obusaanyi musiru kyasinga oyo mmwe be basimbya n'obusaanyi mwagala tubayite tutya be baatemye ensuku zammwe mbumusimbe ebisagazi bagenda kubawa ente wallahi nga temuyina nte n'emu mwagala tubayite tutya mwagala tubayite tutya mwe abatunda ettaka lyammwe mugende e Bulaaya kyokka nga be musanze e Bulaaya ate banoonya ttaka mmwe lye mutunze mwagala tubayite tutya mwe abatunda ettaka lyammwe mugule boodabooda kyokka nga abavuga boodabooda tebanoonya ttaka banoonya bupoloti mwagala tubayite tutya era mwagala tubayite tutya mwe abatunda ettaka lyammwe mugule takisi kyokka nga ate abavuga takisi oba abazirina ate nabo banoonyaamu ttaka mwagala tubayite tutya mwe abaalunda ekizibu nga ne guno gujjwa temunnamanya nti kyekizibu oba temunnalaba bulabe bwa kizibu kye mwalonda mwagala tubayite tutya era mulekere ngaawo okuvumbiikiriza ng'Obuganda mu bantu individuals kubanga ne Sam Mayanja bwe twogera ku Baganda abasiru alina erinnya lya Buganda era abalibwanga Muganda oyagala tumuyite mugezi mwagala tubayite tutya mwabayimirira ku TV ne muvumanga abaana ba Buganda nga kyokka abeeri nabo tebasobola kubavuma era batumayo mmwe mwagala tubayite tutya nga abakoze ebikolobero bayina abaana abatasobola kuwolereza bikolobero byabwe nga bayina kufuna mmwe abaana ba Buganda mujje muwolereza ebikolobero byabwe mwagala tubayite tutya mbagambye mmwe temulina bubeezi basiru lwakuba nti omukulembeze alina okugonzagonzaamu ku lulimi naye nze nabadde nja kubayita nga jaba oba abawumba tuutu oli natta omwana wo n'akuwa amabugo omulala natta omwana wo n'akuwayo kasente awamba omulambo abeeko gy'agutwala omuntu n'asiba omwana wo ne bamukolako ebikolobero mu kkomera omwana wo n'avaayo ng'avunze amaka omwana wo oluvannyuma lw'okuvaayo n'afiirawo kyokka ate n'okwata akazindaalo mu kuziika omwana wo ne weebaza kamutta ndi tweyanziza nnyo bagundi tweyanzege mwagala tubayite tutya mwati omukulembeze talina kwogera bw'atyo nedda omukulembeze aba musawo
omusawo oyinza okumuleeta ekisanga atayagala kukujjanjaba kuwona. Golowooza nti waliwo asinga omusawo omutima omugumu n'okukwata ewatakwatika bwe bukulembeze. Oluusi tukwata ewatakwatika gwe kyogamba okubajjukiza obusiru bwammwe kibi nnyo okusinga Museveni abasse nga temunnalaba nti muli basiru okusigala nga mukyamuwagiramu abaganda abamu. Ne batta abaana ba Buganda mu 2009 mwabasigala nga mukyamuwagira mwagala tubayite tutya? Gwe muwagira najja n'abagamba fenga abaganda I will crush you, you idiots. Mwagala tubayite tutya nga ne Museveni yabayita basiru era ne musigalayo? Mwagala tubayite tutya? Nga n'embwa emanya gye bajagala. Embwa bebe manyi gye bajagala nga gwe omuntu tonnamanya gye bakwagala na bakwagala, then embwa ekusinga amagezi. Embwa ekusinga amagezi. Gwe kuba kafaananyi nga gwe nnyini mwana omugezi nga Jakana ne bamukuttako ne bakuwa miliyoni 5 n'enkya ne bakuliza birthday mu byambalo by'ekinnamagye. Oyagala tukuyite tutya? Mu bimu ku bisudde eggwanga lyaffe mu ntata okwekkiriranya eddagala erikaawa lyeriwonya. Situgenda kubawa switi nga muyina ekifuba mukotyonkoka kyokka nga ate obudde bwa butiti. Tugenda kubawa kigajja ekikaawa kubanga lyeddagala erisobola okubawunya. N'abaana abateeyo mu masomero mubakubiriza ekizibu kya Uganda nti ye Museveni. Abazadde mubuulire abaana bammwe nti baana bange siganye kubaleetera ice cream, naye ekizibu kya Museveni kyagaana okuteekawo minimum wage tukolera amafaya kubanga kampani zonna zaabwe mu Uganda. Ng'okyasangamu omuntu akolera 3,000 which is less than $1 per day. Abaana ba Buganda bali mu makomera. Abaana ba Buganda balemaziddwa. Abaana ba Buganda bakubiddwa amasasi emisana ttuku. Ng'osanga Omuganda atissa obulya mu bantu. Tuku Museveni kwe tufiira nalabye Guugwa. Ye yagambye nti Museveni amwagala n'okusinga obulamu bwe. Bwa mugaso nnyo obulamu bwe. Is your life matters. Obulamu bwe bwa mugaso nnyo. Guli mulambo ogutambula. Onsonyiwa kikugamba. Oli mulambo ogutambula kubanga olina mukafiiri gwe nnyo mwenge gwo. Teriyo kirabo kisinga bulamu kubanga obulamu kwe kutuddeko obugagga era ffe tesitwaba bugagga nga ne tunnasaba bulamu ate obugagga babwomufu. Situsaba kintu kyonna nga ne tunnasaba bulamu ate obulamu babwomufu. Kakati Guugwa najja n'akola statement nti ayagala nnyo Museveni n'okusinga obulamu bwe. Mu bufunza abayagala nnyo Museveni n'okusinga Allah kubanga bwe twebaka ne tukeesa nga tetumanyi bwe bwakedde kyekitiibwa kya Allah kyekiraga okubaawo kuba tetumulabangako twamusangawo. Naye mu bulamu bwaffe mwatulagira okubeerawo kwe. Kakati ondaga otya ndi Museveni wa mugaso okusinga Allah nze itongwa nzije ngambe nti abatayiggwa mugezi wa dense idiot. Assa abasiraamu naddala abava ewaffe Buganda kutta lunaku lulamba oba kumenyera bahiga Kadiru Muwaya, Sheikh Yunus Sentamu, Hassan Kirya, Ikigundu, Kalisa, Sheikh Numuza Tabate, Sheikh Kirevu. Basheikh bameka Museveni batigumbudde Buganda. Then inga Sheikh Omajja, I love my life. I love Museveni than I love my life. You are an idiot because. And your life is less in society if you cannot value your life. It's less. Era goli mulambo ogutambula. Atamanyina mugaso gwa bulamu kyovola Museveni bwakomekkereza obulamu bw'abannabo basiramu banno naddala Abaganda. Tebikukwatako kubanga tomanyi mugaso na kirabo kya bulamu. Ono yeefudde Allah okubumbulula by'ataabumba. Ono yeefudde Allah okuweesulula by'ataaweesa. Then nolaba omusiraamu azze talina nawuzu n'ennagisi ye
I love President Museveni, then I love my life. Is your life matter? Obulamu bwo kyekipimo ko tulina okupimira bye tulina okwagala ne tulina kwagala kubanga gyali badde nti omuceere n'ennyama olyawo ki neteriyo mu buto wetwakolera ku muceere nantula olyawo ki tuleeta ebintu ebifaanagana oba ebyenkanankana kakati obulamu bwo bwa mugaso okuteeka ku minzaani n'ekintu kyonna mwagala tubayite tutya mmwe abaganda abasiru abawumba tutu. Yes, bakyogeredde Buganda kubanga retreat yabadde y'abakulembeze aba Buganda neyembaale bweribayo naye tulinoonyayo ebizibu byayo naye tebyenkana ate byammwe Baganda. Gwate taata woolanya bwe batta omwana we yavaayo n'ayatula atumba yamala bwe batta owuwo baakuwa bwa minisita baava omulala bwe batta omwana we baamukolera birthday omulala we batta omwana we baamuwa mabugo omulala we batta omwana we yeebaza bamusekka zindaalo tubayite ki mumutunoonyeezeyo ekigambo kale ekiri sweet naye ng'era kitegeeza busiru kyeba tukozesa okubayitanga tujjeeko olumbooyo oyo nalabye force etandise okweŋŋanga kojjange Muwanga Kivumbi olw'okuba yayogedde constituency enkalu wadde nga zifaanana ezirimu abantu abaali aba National Unity Platform abamu ne batuuka n'okugamba mbu Mpuuga yeewa Muwanga Kivumbi essuuti ez'okwambala ng'agenda okunoonya akalulu ka by-election e Butambala mu 2012 Mpuuga wayingira Parliament 2011 munoonye ekifaananyi kya Mpuuga nga bamukuba amasasi mu loogi nga yeebase ku muko omusajja olaba obutono bwe yaliko nze kojja wange mwana mugimu kuva buto nga munene kuva buto nga wattama mbuulira ku bifaananyi bya Mpuuga ng'ayingira Parliament olusajja olutono luti essuuti ze we zalisobola okutuukira Muwanga Kivumbi twaligambye nti Mpuuga ye yali omunene nga Muwanga Kivumbi ye mutono nga Muwanga Kivumbi agwamu ngwe naye Muwanga Kivumbi kojjange yali munene okusinga Mpuuga abaaye tunoonye ebifaananyi nga Muwanga Kivumbi kojjange ali mu kampeyini eza 2012 ng'avuganya n'ekikulukuunyo Faizo Butambala mu by-elections olaba oba yayinamu emukunukidde essuuti kubanga Mpuuga w'ebiseera ebyo Muwanga Kivumbi okwambala essuuti yebeere mukunukidde actually bw'eba eyambye n'emutuuka actually bwe yabanga wakwambala mpale eya Muwanga Kivumbi bwe yabanga wakwambala mpale eya Mathias Mpuuga w'ebiseera ebyo yali badde nga mutabuliiki yali badde mutema ng'emukoma muno kakati gwe ssuuti kizooyogerako kojja wange ze yayambala ng'ezizo nga yali akusinga obunene oba olowooza nti Mpuuga w'ebiseera bino agezza afunye ne ku mubiri kubanga abo bagejjedde mu Parliament ye Mpuuga w'ebiseera biri okwo kwewa makulu katugambe wazimuwa kubikkirira lw'olidde enguzi oba yali nguzi ku bizibu by'ogenda oba ku migozoobano gy'ogenda okuleeta mu maaso eyo nti jjukiranga essuuti zange ze nnakuwa landiroodi bw'abeera n'ennyumba omutali mupangisa tebaawo okuggyako ng'eyingizza omupangisa kubanga yazimbibwa kuleeta abapangisa kuggyamu ssente abaaye mbuuza kimanya kabonera olw'okuba waliyo ababaka baffe mwakola ekibiina kyammwe naffe ne tusigaza ekibiina kyaffe wadde ng'enjiri y'ekibiina kyammwe mugivugira ku kibiina kyaffe Muwanga Kivumbi musawo atajjanjaba ndwadde kyeno gye mwagala okuleka mu nnyumba ebifo ebyo bikalu nkiddamu ebifo ebyo bikalu ate balina enjogera egamba nti waliwo ebifo bingi nnyo ebirimu aba NRM naye tebabikoonako kiri automatiki naye twayagadde kulaga nsi nti ne wano we mulowooza nti waliwo abaffe si baffe era abalina empapula n'obuyigirize mubireete ye abaffe fe abanafu bwe tuti mututyako ki mukoledde abantu b'e Masaka abantu b'e Masaka mubakoledde bajja kubongera
kati mutya ki mmwe abakozi mutyo era mmwe abagezi bwe mutyo era bwe mwali mujja mu bifo ebyo temulina bye mwavuganya nabo then mutya ki kyabanguyira okubavuganya nabo kubanga mwalina amasannyalaze g'omwagulanyi ebifo ebyo bikalu kojja wange Muwanga Kivumbi abo tebakuteeka kuraakaraaka kubanga ye gwe ssentebe wa Nuupu mu Buganda deputy president abanga ssentebe mu Buganda oba mu region nga gwe deputy president e Buganda kikkakatako okulambula ebifo ebikalu wadde nga biringa ebirimu abantu gwe kyogamba tewaliyo bikanga waliwo abantu naye nga tebaliiwo kakali naawe Mpuuga tukubalire mu baliwo Kalevu Kakadde Abedi Bwanika naawe tukubalire mu baliwo ebifo ebyo bikalu ate Mpuuga bw'oba wakojja Muwanga Kivumbi essuuti wadde ng'olimba zammeka izo tezeetaagisa na kugenda ku kitebe tugeya zisondera wano zammeka tuzikuddize ssebo wamma ntumidde ku bonna Abaganda abawagira Museveni muli basiro